Mulungi omukuto gwa Destiny Hope naawe ali ku Destiny Hope tutwagala nnyo nga yonna gy'osinzira okuba nga otulabira Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi tukuddiza ekitiibwa n'amatendo mutukuvu jangu ofuge era olabisibwe mu bulamu bwaffe Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale olunaku olwaleero ndowooza katuddeeko ku Middle East tulabe Uganda ssebo naye evuddeyo n'evaamu omwasi olutalo lwa Isirairi ne Iran. Ati balina okumanya nti olutalo olwo luli bibiriko lujuddemu ebyawandiikibwa biyitirivu nnyo. Kakati omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Saabalwanyi batemanyi Saabalwanyi avuddeyo naye n'avaamu omwasi manye yeesitukidde amatabangufu n'abogokera eggwanga lya Isirairi n'abogokera eggwanga lya Iran n'abogokera ne UN manga gundi 3 pulira n'Amerika era ayogedde wadde tagibogokedde direct ninga ayogedde omanya akusinga amaanyi yogira mpola mpola akubisa ne gw'okutte manje kitegeeza omugo gw'okutte gwennyini gwakwata n'akukubisa kati oyamogeddeko wadde si nnyo kakati mu bigambo by'omukulu asoose kunenya abakulembeze mu ggwanga lya Iran pulira leka tusooke tukuwa omukulu mwennyini owulire omukulembeze gwanga ayogera ngaani ayogera nga chairman wa NAM NAM kye kitongole ekigwamu amawanga ga nampawengwa okitegedde ga non-allied Semayo Nation Movements ojjukira olukuŋŋaana lwetwalina wano olwa NAM abantu baali balowooza nti oba bawala bonna be bayita NAM bagendayo luno olukuŋŋaana lugatta amawanga gonna ga nampawengwa mpulira so eggwanga erikyaza pulezidenti waalyo yabeera chairman pulira kati ne pulezidenti Museveni yasembyeyo kyaza wano Uganda kati ayogera nga pulezidenti wa NAM abogokedde ne Iran mwennyini mweri mu NAM kati katukuwa omukulembeze ate tukomewo. Pulezidenti wali mu kiti kye nga ssente w'amawanga ga nampawengwa geegattira mu kibiina ekya Non-Allied Movement NAM obufunze mu kiwandiiko kyagamba nti omubaka wa Iran mu Uganda yamulabye nga yeemulugunya olw'ekibiina kya NAM okusirika nga Isirairi emenya amateeka g'ensi yonna ng'erumba amawanga agali mu mirembe nga Iran. Mu bbaluwa ye alambisa ensonga nnya eziremesezza ekyondo kya Buwarabu okutereera omuli eky'abasiraamu abakulembera Iran. Agamba nti ebbanga lyamaze nga akyala mu Iran azze bagamba nti balekerawo okulaba Isirairi ng'ensi yateekebwawo buteekebwa eterina kubeera mu kitundu ekyo. Ajuliza ebyafaayo bya Bayibuli ebiraga nti Abayudaaya bazibuka mu kitundu ekyo kyokka Abalooma bajja ne babafugaza ne batuuka n'okubagoba mu nsi yaabwe nga gye baasanga okutulugunyizibwa okw'amaanyi ne basalawo okudda eka. Agamba ekibiina ky'amawanga amagatte kyakola kituufu okutondawo Isirairi mu ttaka lya bajjajja baabwe era Abawarabu abakiwakanya bakola nsobi. Pulezidenti Museveni akyukidde Isirairi nayo n'agivunaana olw'okugaana Abapalestine okubeera n'eggwanga eryabwe eryetongodde. Era ajuliza Bayibuli ng'agamba nti yogera ku mawanga 7 agali ku ttaka ly'e Kanaani Katonda lyawa Isirairi ng'ensi ensuubize. Agamba buli yasinkananga Muzeeyi Benzion Netanyahu taata Benjamin Netanyahu ssaabaminisita wa Isirairi yamubuuzanga nti amawanga ge baasanga mu Kanaani go gaali luddawa nti kubanga naye babanga bagamba nti amawanga ago gaasaanawo kyeraga lwatu nti waliwo abalala abaasewunkirawo mu kiseera nga Abayudaaya bagobeddwawo era nga balina okuba n'eddembe lyabwe okubeera mu kitundu ekyo. Ensibiri eyokusatu Mwami Museveni agitadde ku mawanga g'abazungu naddala ekitongole ky'Amerika ekikeesi ekya CIA abaasuula gavumenti ya Iran yali erondeddwa abantu mu mwaka gwa 1953 nga baagala okubba amafuta ga Iran ekyaviirako abasiraamu abakambwe okukwata obuyinza ne bajja nga bakaawukira omususa era ne bakola ensobi nnyingi ezivuddeko akanyoola bikya.
ensobi endala yabalowooza nti basobola okukyusa ebintu nga bakozesa eryanyi naddala nga bava ebweru w'eggwanga lye baalumba. Kino agamba kya bulabe nnyo kubanga asooka enkuwa amawanga agali munnango otegeere nti eyayogedde mu Bede w'amaanyi teyayogedde nga pulezidenti wa Uganda yayogedde nga pulezidenti wa Naamu mpulira aba mu Bede mulimu eggwanga lya Afghanistan mulimu Algeria mpulira Bangladesh Belarus Bolivia Cambodia Cameroon Chad Chile Colombia Democratic Republic of Congo Cuba mulimu bajita East Timor Ecuador Misiri Ethiopia Gambia Ghana Haiti India Iran Iraq baneiba bana Kenya naho bali omwo Malaysia Mongolia Morocco Myanmar Nepal Nigeria North Korea North Korea ali omwo Pakistan Palestine Philippines Qatar Saudi Arabia Sierra Leone Singapore Somalia South Africa Sri Lanka Sudan Thailand United Arab Emirates Vietnam Zimbabwe akoko nagonna kati ndowooza yayogedde omutegedde mu Bede awanga mayitirivu kati Uganda president waayo ye chairman yali ku ntikko paka ng'ate bamugyeko mulala n'addako kiba kisanja kiba kya myaka emeka ekyo simalaweena kirabika ate ebbaluwa gye yawandiise teyawandiise nga pulezidenti wa Uganda nga wannaamu yawandiise pulezidenti kati akuyagana amawanga non-allied movements amawanga ganampa wengwa n'abogolera Iran nti gundi kubanga omubaka wa Iran mu Uganda yasosogenda ow'omukulu n'amugamba osirika otya nga Isirayiri eri mu kutyoboola amateeka g'ensi yonna nti obadde otya tubagamba ceasefire bo bakuba nvaamu mwasi nga gwe chairman yasimula zini n'akwata omukuku gw'ebbaluwa n'agukulukunya n'agamba kansooke nammwe abaana benkulira gwe mwennyini gwasoose okujja ewange kansooke nammwe mala okutereeza lwaki temukkiriza nti Isirayiri ggwanga eryetongodde eririwo mu mateeka namukuba ekibuuzo mpulira kubanga ekisinga okulwanya Iran kyekyo bamanyi Isirayiri eriwo mu bumenyi bw'amateeka tebakkiriza naga kasita munakkiriza mu amawanga agali mu kibondo ky'obuwalabu awo emukkiriza nti Isirayiri eriwo mu mateeka tewagenda kuddamu kubawo olutalo nti ngaffe Uganda tuliwo mu mateeka nti ggwanga eryetongodde ati bo balira bano nga lyakadda tebaliraba before balabanga eri akakomawo wano mu 1940 nga alikomawo nga yitira amaze okutta milioni 6 y'Abayudaaya kati abaali basaasanye mu mawanga ag'enjawulo bakomawo ewaka kati bano babalabira nti mwe temuli bawano nagamba sha tetuli kasangwawo kawo kadda kazaalwawo twali twagenze kufunako buwuddamu lwakuba twawawanguka tukomyewo tuze butaka agamba abanga agali awo ekyo mukikkirize Isirayiri ggwanga eriri mu mateeka kale abasiraamu amawanga agali awo tegakkiriza Isirayiri yeetooloddwa abasiraamu almost pulira agamba ekyokubiri n'agamba Isirayiri ggwanga eririwo by faith lyakukkiriza ggwanga lya Katonda kati lutalo mulujeemu amadiini kubanga olutalo olutunuulira ensibuko yaalyo madiini teri kirala madiini ge gabalwanya n'alumba Isirayiri mwennyini Isirayiri namwe muyina ensobi mwagala mwe mubeerewo ng'eggwanga lwaki mugaana Palestine okubeerawo eggwanga paka nakati Palestine teri recognized by UN
Isirayiri yagamba lino eggwanga liriwo mumanyi bw'amateeka lino ettaka lyali lyaffe pulira kakati we tusoma ebyawandiikibwa pulira bikulaga amawanga Isirayiri ettaka lye yawamba kubanga Katonda asuubizaani Moses Ibulayimu nti ezzadde ndiritwala mu ttaka essuubize eri ttaka mwalimu abaalimu mwalimu bakasangwawo mpulira Katonda n'abagobamu nveeyo ne baliwala Isirayiri eritwale pulira kakati abaalimu be baliwa kyekibuuzo ekyamateeka olw'okubiri 7 amawanga agali nnyini ttaka eryo ge galiwa Katonda n'abafuumuula n'awawa abaana ba Isirayiri kakati amawanga ago ge galiwa awo we tuli okutandikirawo ntandikirewo agamba bw'ati ekyamateeka olw'okubiri agamba nti awo ne tulyoka tukyuka ne tutambula mu ddungu mu kkubo eriyita mu nnyanja emyufu nga Mukama bwe yagamba ne twetooloola olusozi Seyiri ennaku nnyingi olwokubiri Mukama n'ayogera nange nti mwaludde okwetooloola olusozi luno mukyuke mugende ebukiika bwa kkono agamba nti naawe lagira abantu oyogere nti mugende okuyita mu nsalo y'abaganda bammwe abaana ba Esawu abatuula ku Seyiri era bo bali batya kale mwekuume nnyo mwekka soma 13 awo wennyini ekyamateeka 11 olunyiriri lwa 3 lugamba ebigambo bino n'obubonero bwe n'emirimu gye bwe yakolera wakati mu Misiri Falaawo kabaka w'e Misiri n'ensi ye yonna era bikulaga yali ateekateeka abaana ba Isirayiri okubanga abatwala mu ttaka essuubize naye wosoma chapter y'omusanvu ekulaga nti ndigoba amawanga ago mpulira n'abasikiza ettaka eryo kakati abatwala amawanga ago ge galiwa kubanga ayogera kuba ki kuba Kanani Abaperusi Abayebusi ayogera ku mawanga mangi awo pulira kati ge twagala okuba nga tulaba naye leero ndi interested mu ggwanga lye bayita eryaba there is Persian mu luzungu abayita batya kati agamawanga awo gatunuulira mwe muli Lebanon mwe muli Palestine mwe muli Irani naye eri omwo ge gamawanga ge bamenyawo Mukama gaaligoba mu ttaka essuubize baliwo Isirayiri mpulira kakati awo wali obuzibu gali amawanga gagamba wano waali waffe Isirayiri wawamba buwambi bakuwawo gakomyewo wano waffe tolina beerawo genda Isirayiri egamba nnyini ttaka lino yeyalituwa tetuva wano mwe abatalina beera wano yabagoba olutalo olwo kati olutalo luli awo mu Middle East pulira lwa ttaka lwa ddiini lwa possession bisatu ate olwo bakatonda eka yasobola olutawuluza niwe mukola mutya mwete musala lusirikako obusirisi ne luddamu okitagedde pulira kakati Museveni nayongera n'anenya amawanga agajja ne gakuba Irani kuba Irani alina gavumenti erondeddwa abantu kati gavumenti eyo America nejja negikuba 1953 nga baagala kuba amafuta ga Irani eyo gavumenti bukyevaako waddako bannamagye paka nakati paka leero bebakyasiza okuleeta obuzibu pulira mu ggwanga erya Irani kati n'anenya America ne banywanyi baayo mpulira abaava eri ne bamaamulako gavumenti eyalonderwa abantu olw'amafuta
n'agamba singa temwakikola ndowooza bino byonna tebyandibaddewo mpulira naye kasita mwakikola ebyo byonna ne bikola ki bibeerawo ogwo omusango n'agubavunaana kyeyamaani mpulira sooka onsomere 11:23 ekyamateeka 11:23 bigambo bya chairman bisufu nnyo asengese ensonga asindise ensonga agamba bw'ati Mukama anaagobangamu amawanga gano gonna mu maaso gammwe mwe ne mulya amawanga agabasinga obunene n'amaanyi. Kitegedde yawe yali abasuubiza ng'agenda kugobamu amawanga gegaluwa abaki Abalebanoni abo bonna ng'agenda bafuumula ettaka aliwo abaana ba Isirayiri. Pulira obuzibu bwe buviiridde paka nakati olutalo lukyagenda mu maaso olutalo lwa ttaka. Ddayo osome walinjaga tulaga ebika bino ddayo osome 7 mpaka ku 6 7 mpaka ku 6. Agamba bw'ati ekyamateeka sura ya 7 tandikiddewo Mukama Katonda wo bw'ali kuyingiza mu nsi gy'ogenda okulya n'asimbula mu maaso go amawanga mangi gaagano wammanga kwaliko Omukiiti Omugirusazi n'Omumoli Owamoli n'Omukanani Omuperusi Omukiivi n'Omuyebusi amawanga 7 agasinga obukulu n'amaanyi. Ngaawo kyekyono ky'Obuwalabu awo Palestine Lebanoni Irani ziri awo. Pulira kitegedde so omukulembeze akomekereza agamba nenya n'amawanga amalala agali ebweru wa Iran nga gasuubira gajja okusobola okujja mu Iran gatereeze. Gasobola kutereeza ate tosobola kuva obweru wa Iran notereeza Iran kitaaga bennyini munda beetereeza balina okwetereeza. awo yabadde agamba mu Amerika gujawoozo ojja kuva ebyo gy'okuba Iran bitereere. Manyi Abaganda edda baayogereranga mu ngero. Mpulira ye mukulembeze w'eggwanga nga annyonnyola ensonga. In fact ye mukulembeze wa Naamu ng'asengeka ensonga y'olutalo olulemedde mu ggwanga erya Isirayiri ne Iran. Paka kati baatekawo ceasefire 12 hours era Isirayiri zayitawo 2 hours n'ekuba n'emenya era Trump yagambye nze siri musanyufu ne Isirayiri. Bajemera lwakuba akuba owo akubaawo kale lekeraawo iyo gyangera muwadde emizinga kuba eno wagamba sere musanyufu mwana gwe saagala kuba abaana banne naye bakukyokoza bakube naawe tobalekera bakuba atakulekera tomulekera kanya atumulemu katono bwe tukomawo President Trump yagambye Kim Jong-un n'ageza neyingiza mu luno olutalo alina eppeesa ali agenda onyiga Kim anaagenda okudda engulu ng'ali magombe agenda kuba oli amuyingiza geyeena katono mu katono nnyo n'olutalo n'agambye lwa ddiini lwa ttaka ate lwa byafaayo Katonda yekka yagenda oluzikiza. Katukomewo.